watuwa obuwumbi 10, Kira watuwa obuwumbi 2, Busiro East watuwa obuwumbi 10, Kyadondo East watuwa obuwumbi 3, Busiro North obuwumbi 3. Era sente zibazikozesezza bulungi. The issue of wealth, if you don't deal with the issue of wealth, the homes will remain in poverty. Areas of Wakiso, kati mu bitundu bino ebyewakiso, which are semi-urban, urban or semi-urban, ebitundu bino nga birimu bya mirundi ebiri nti mulimu ekyalo ate mulimu ekibuga. You can do what we call per-urban agriculture. Kati fe tusobola okukola obulimi obw'ekibuga, obulimu obufaanagana obw'ekibuga. Like the chicken, you can here in these areas near Nansana, Umunda, Matuga, you can do the poultry like you saw there. Growing mushrooms. Musobola okulima obutiko. Those are easy to do. Ebyo bisoboka okukola byangu. And in some areas you can do fish farming. In the areas of Sanga, the areas of Kiroro, areas of Masuriti, you can do fish farming. Omusajja mukuru w'enkofiira oye! NRM oye! Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.